kuleeta luyimba olwo waliwo omwami gwe natuula naye bamuyita Jamie Culture nemugamba njagala kukyusa music wange naye njagala oleete oluyimba nga lulimu kino ne kino ne kino naluleeta bwe yaluleeta ne tulweditinga kona lwebo naŋŋamba no katusobola olweditinga ne tulufuula kino era ne tukikola ne tukkiriziganya ne management ne tulweditinga okutuuka awo bwe mwalulabira oluyimba olwo lwankolera ebyamagero saagala balumba ebbanga lye nali maze mu industry ya music ebbanga lyonna oluyimba olwo lwe nafunirako ssente ate lwa myezi 8 nti Okuzala Kujagana nali nkola era akasente kaali kajja naye Okuzala Kujagana yandaga nti omuyimbi asobola okubeera financially stable asobola okweyongerayo asobola okukola buli kimu ng'asobodde okukola ebintu ebinene mu music era natuuka ekiseera ne ngamba Okuzala Kujagana ono mutandise eno style mpya abantu baali tebagimanyidde abantu abayimbi bangi tufuna obuzibu okuva mu style gye tubaddemu okugenda mu ndala oyinza okuba badde oyimba bani noyagala okugenda mu raga ne bakusekerera noyagala okuyimba kadongo kamu ne bigaana noyagala ate nga ekitukozesa abayimbi abasinga ekibakozesa ebyo agenda olaba ng'eno music bamumanyidde nnyo akuze n'abantu be so kati nze okutranslatinga gundi eyo gundi yange career yange nagenda okulaba nga nina okusooka n'enkyusa nendaba nti nsobola okuba nga nina olugendo lwentunuulidde ng'ate lujja kunnyamba okuntuusa we luntuusizza so nengezaako okukyusa music wange era Okuzala Kujagana nankolera ebyamagero okuva olwo neŋŋamba no way I'll never change a winning team bwe mbanga Okuzala Kujagana ankoledde ebyamagero nfunye nomination international nomination nfunye financially alise kasente kitegeeza eno style neziringa bwe mbagambye nti nzeebaza kuba zina we zantuusa naye nga nali sikola ssente nga nsanyusa abawagizi nga sikola ssente so kati bwe nayimba Okuzala Kujagana nemanya nti kati kitegeeza omuntu asobola okulaba akasente ka musiki sigambye nti gwe gyoyo wa bandi tovaayo waliwo bandi ajja bandi mungi ajja mu style abantu aba generation yakakati ne bamwagala kitegeeza nfe bandi nyiza okubanza ebandi gwe nali nyimba generation nkuze nayo nga takyajja mu generation eriwo ate n'ekirala nga nina ekirala nasobola okutransforminga okudda ku kintu ekirala ate good enough abawagizi bange ne bakyagala nnyo n'okusinga kye nali nyimba so bwe nafuna nomination ya Afrima nasooka funa of course nominations nali nzifuna awards wano nali nzifunye nga nzifuna naye nga nze buli omuyimbi abeerako ne dream ye buli omu abeerako ne goal ye nze kati dream yange yali yakufuna award ya international award nga buli kimu kikoze era ekyaliwo paka saawa eno saagala balimba nti nafuna Afrima neera dream yange ekyatambula ekyandi mu mutwe ti nga bwe najja nefuna Afrima era ngenda kufuna Grammy ate ne BET yagibumba ekyo nkyogera nga Mukama yankulembedde olw'ensonga nagenda okufuna Afrima saamala kugamba nakyogera ne ŋŋamba ndikikola mutima gwange gwaŋŋamba I'll do it oba bbanga kyoba ki I'll make it era Mukama nannyamba Africa yonna nembeera nga nze mukyala awangudde mu culture music so kitegeeza Katonda akola ebyamagero kitegeeza banjogedde ku Grammy ne BET toba kwekanga Katonda ajja kikola era bijja kujja mu time yabyo so ze zimu ku goals zange nze nga Irene n'ekirala okutransforminga music wange okudda mu culture music oba queen of culture nze nga Irene era introduction ya queen of culture nze ntandise leero olugendo lwange olwa queen of culture ntandise leero era nga nsuubira mu lugendo lwange luno olwa queen of culture ngenda kukoleramu ebintu bingi right now tulina oluyimba lwa African woman
Oluyimba oluliko sibawulidde ennyimba ziri ndala of course Sambira Nyumanga Jazz yaleeta award mu Afrima e Nigeria yendeetaawo ennyimba endala naye ennyimba ezo zonna zibadde zirimu engoma naye bw'otunuulira music ono African Woman mulimu percussions zibanga ngoma naye nga si ngoma nganda mujja kwebuuza lwaki this time sese ngoma nganda Queen of Culture kintu kigazi nnyo culture kigazi ndi mukyala Muganda naye ate nina okutunuulira Uganda erimu cultures muka so kyobalaba nina okugatta cultures zaffe eza Uganda zibula ozituuse ewala ozipromotinga kuba saawa eno waliwo omuyimbi eyankubirako nga ennyimba zange ziri mu Uganda Airlines gyemuyita Bombardier Uganda Airlines nagamba Irene ndi wano ngenda South Africa naye ennyimba zo ziri ku Uganda Airlines nemugamba mulimu nnyimba ki nagamba tweyanze kuzala kujagana ngamba okay yes nekitwala bwento nekubira mu ttiimu yange nebagamba ekyo tujja kikolako mu maaso eyo naye byonna byonna nasooka kusanyuka olw'ensonga nti bakiraba nga kiri waffe okubanga music wange playinga mu nnyonyi mu Uganda Airlines kitegeeza apromotinga culture alina kyagattako so nze nga Irene with effect from today ndi Queen of Culture era mbasaba bannayuganda mujjane yange eno nga bwe nagitandika era saaba introducingira ngoma nga ntandika naye ate bwe nagireeta mwanyumirwa so engoma eyo nkyagirimu naye ngenda kuba ngoma nga yabika ate njongeddeyo nnyo ku level ndala kuba nze nga nze ndi virgin mu style eyo naakagitandika style naakagikubako ennyimba nnya kitegeeza nina ojjongera nenjituusa wala era byonna byonna sijja kutayogera ku Mama Nandujja nasangawo engoma Mama Nandujja yakuba engoma naye yazikuba bulungi nazaagala yakuba bulungi era yeebale tuterawo mutindo netusobola naffe okuba ntukola ki tutandikirako era omwana yenayina yandiyagadde okutandika engoma it's okay it's fine atandike engoma agikole Mukama bw'aba muyambye ejjamuwa ebyamagero nganze weyampa ebyamagero banze nali manyi international awards ezo si zaffe omanyi ababandi twenafuya tweteekamu tulina bwe tweteeka eno tulowooza nti waliwo ebitasoboka naye nze mbagambye mmwe bannanga ababandi buli kimu kisoboka osobola okukola ekyo naye oluyimba lwoyinza okuleeta mu bandi n'olusengeka ne lujja ku generation eriwo ne lunyumirwa abantu tebalunyumirwa ate ne balufunamu n'olufunamu era ne bakunominatinga so ababandi abayimba band music bannange temwemalamu maanyi nze ndowooza it depends on the way we bring out your songs buli lwoluleeta oluyimba nga lulungi olusengese ndowooza abantu bajja tunyumirwa naye nze nga Irene Namatovu mbaaniriza mbasaba tutambulire wamu olugendo lwange luno olwa Queen of Culture era kyembasaba bannange bannayuganda nammwe abali wano mbasaba obuwagizi obwa Queen of Culture Irene Namatovu naye nga ye Queen of Culture omupya era nga oluyimba project gyenina gye nabaleetedde bagita African Woman kati ye project gyetuli mu kushinga African Woman ono sijja mu elaboratinga nnyo mulimu ebintu bingi nti omukyala yenna mukimanafuya baputinga down oluyimba luno African Woman lwogera ku mukyala ayise mu bingi naye ate ng'afuuka muwanguzi omukyala afuluma wabweru ava mu nju ye ng'anyumye anekedde naye nga munda amanyi kyaliko naye ate nga takyogera ate ng'ali smile eri ku face ye so ye mukyala nze gwe njagala okulaba ate omukyala omuwanguzi omukyala omukozi omukyala aw'obuvunaanyizibwa nti ffenna tufeesinga ebizibu bingi naye omukyala olina okubeera strong omukyala olina okumanya nti ekizibu tekirina kukikusinza maanyi so oluyimba olwo ndwogeredde nnyo
naye ng'ate sina byogera already nabiyimbye buli kyenjogera nakiyimbye African woman mbadde nsaba tulunyumirwe neyanziza oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabi ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo